omuntu bwagamba mbu omuntu abamu bali eyo but balina kye batamanyi ku byonna bino ebigenda maaso naddala essaawa eno oli ajja kugamba nti Alien Queen ya replacinze King Sheebah omuntu oyo ayinza muddamu otya era anza muwanno omuntu singa awandiika ekigambo ekyo n'akola statement eyo oba ng'alina endowooza eyo yo oyinza mugamba ki naye nga King Sheebah waali tali ku kitebe naye gyali yonna mulamu era nze ekigambo kye nasembayo okufuna ng'ava wano enteekateeka nagiwulirako akadde konna ali mukola naye kyemmanyi music ate omulungi ali ne muganda we simanyi lwaki okuba nnyo ne King Sheebah abantu omanyi bante King Sheebah kati si kyalina kukolayo kintu kirakyo bawe ne wenneekubya na kifaananyi na muwala mulala ne wata Alien Queen era osanga comments ne bagamba lwaki yeekubiza n'oyo era King Sheebah ne bukyandowoozanga naye ate we nabeera mu kkomera tebaabuuza lwaki King Sheebah oli bweru mukunja ng'ali munda kubo tujja temuwamuwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja gwe mubagambe nti tujja tebapowa bawanike fulaga tujja. Yes, Omukunja Atasera Alien teeka mulayini naye twakulabye ng'oyimba kati tuyingidde tuweemu kati ekibuga kiwambe mubagamba bana omanya nga bwekiwulidde tikati tuyingidde ekibuga kiwambe mubagamba bana bayingidde tukuba ku nnyama sasimu kyembaliye ni Queen kwata kuturiga tutandikireko eyo yayini Mukunja sasimu kye King Sheebah wuyo ayingidde mu luyimba olwasooka olwatambula ennyo lwaki osazeewo kubanga ate okyusaamu ku luno lwaki osazeewo kubanga mu luli olwasooka mulimu King Sheebah Samuel era mu eyo line I think yennyini naye ku luno oba osazeewo okuteekamu Alien King lwaki osazeewo kubanga okyusaamu nawe kibanga wonaabeera ewaka n'olya muwogo ne bukya n'ogula ettooke abantu ne bakubuuza lwaki leero osazeewo olye ku ttooke so bwe kityo bwe kiri okategedde tewali nnyo tekiniki libadde emberyo kubanga gwe nannyini lubuto biba bigenda mu lubuto lwo n'ogamba andidde nnyo muwogo leero kandyeko ku katooke era omuntu yenna anajja akubuuze lwaki leero olidde ettooke lwaki leero olidde ennyama nga bulijjo olya mukene ojja mugamba ddembe lyange okulya kyenjagala so nange oluyimba lwange lwa Omukunja Atasera nze naluwandiika ne ndusasulira akasente kange mu studio kakati n'olw'ensonga eyo obudde busobola okukya ne ŋŋamba kandukolere kyonna kyenjagala kubanga lwange kale Wonderboy UG agwe mukutuke tuli hands for live gemanya gange subscribinga likinga agwe wenna atanaba kubanga tweyungako kale abeera ng'otugobera mu mbeera bwetyo nina Omukunja Atasera akubali wano nina Alien Queen ali wano for the very first time oli otya obulamu buli butya kozi kusanze ku kitebe ganjano ame Mukunja kyono tugenda munyumyako naye kuba ndaba ono takufaanana naye ate wobeere wala aba akufaanana naye wosembye tannagimaliriza tennagwa agikubye kiro ate abimaliriza ttaano babemanyi yawedde nti musembere wala oba osika busikifaali mingi wano walina obeerawo Spice Diana wali ku kitebe waliwo Bobby Wine awo wagenda beerawo wano waliwo Radio Moze wizo wamutaddewa wizo tagenda beerawo wali wagenda kubeerawo Alien Sikini kakati then eyo leya yonna waggulu egenda beerako Alien Queen je Icon amagye gange gonna battaano bonna ab'okukiddo kasita bali abakulu baba Spice Diana ani wano egenda baako byabazungu King Sheebah King Sheebah ali ne brother we naye eyo gye babeera bamuteekeyo ekale tutandikireko ensonga egiri Mukunja King Sheebah ate ng'ogenda okuba embaga ate okukuba embaga kitegeeza kuteeka kuti embaga waliwo omukazi atayagala mutimba Mukunja kubanga ekyamazima
Buli mukazi aba ayagala ssebo mutimbo omaze omuteeka omuteekayo mu mbaga officially kitegeeza omutaddeko ki anti kati obuzibu bwe muli okukola mugenda lemererwa okwawula embaga ne music. Embaga it is sanctioning unit department. Then n'endongo nayo era byeyawudde okitegedde. Awo omuntu ajja kubuuza ekigendererwa ky'embaga eno kigendererwa ki? Embaga timu kulumya twagala omukulu omukiga abeera eri awulira. Embaga ze tumanyi eno yo yanjawulo omukko. Embaga yanjawulo mu kuba embaga ky'olina omumanya kuva mu ntandikwa nze nga ndaba King Sheebah tetwalinawo ku kigendererwa kya mbaga. Omulimu gwange omukulu gwali nkole ekyo Katonda kye yantuma mbeeko wenkituusa. Kyenzikiriza nti nali ngezezzaako. Kakati then ate webituuka ono mukazi tali eyo n'abeera ng'obusungu alina bungi n'okunsiba asobola okunsiba olw'okuba nagaana okulya kati we navudde mu kkomera ne nfunamu obusungu ne ŋŋamba kakati wabanga oli munne King Sheebah yamulumya ennyo kati tuba tulina okukola ye n'akantu akalala kamulumire ddala. So ye nteekateeka y'embaga asambe ku gawuni nga munnaffe tagisambangako, bamukole ka make-up k'obugole nga munnaffe tebakamukolangako. Okategedde? Nkategeera bulungi. So ekigendererwa ky'embaga kyakulumya si mbaga eri gye tumanyi. Ate era waba nemanyi embaga nti ejja bbaya ddala kitegeeza ogenda kubanga omuwasa mulya ddala kuba ye embaga gye tumanyi oba ate ebbanga lyonna tabadde wano ebisigadde yatugaine mu by'omuse kuba n'amala okugamba ekyo ng'ombuuzi oganamugjamu empale n'amala okikugamba mugenda nazaala wona ye wali kwega byonna ojja bimbuuza ekitegeera ttaano ate ng'ebimu tebyetaaga ebimu biba byammwe bya munda maaso ku lutimbe gwe kyogamba bantu bagule buguzi ddata otera okabajukiza ennaku zino teekako buteesi ddata golola olugoye lwo bye byokka bye tukwetaaza ate ekirala kyonna kye tukwetaaza nze njagala omukulu kubanga omukulu yagamba era naye twali ku poliisi wamuwulira agamba nze nina omusajja wange owakabye ennyo tombulira ebyo bimasiikini bimukunja kati twagala bimasiikini nga bikola abasajja abakabi bye batakoze. Alien Queen okola ne mukunja oyinza kinnyonnyola otya kiwulikika kitya? Kiwulikika kitya eri ku bantu the feel nga gwe omuyimbi nze omuyimbi bw'oba wakinnyonnyola muntu because obaddewo ng'oyimba but obadde okola n'abantu ab'enjawulo mukunja okukolaganako naye oyinza kinnyonnyola atya? Binyuma birinyo siriasi tebiri siriasi ye character gy'oyagala sikimanyi oyinza kinnyonnyola otya? Kale nnyonnyola mukunja oli waba atulaba waba ayagala kumanya nti mukunja ono oyinza kumunnyonnyola atya ebbanga lye wakakolaganako naye omunnyonnyolera otya omuntu? Ebbanga ddene nnyo. Yes, mukunja ye muntu omulungi okolagana naye talina mitimatima mibi notegeera abadde mukwano gwange nga twesangayo bisho nga twesanga biki kwebongako biki oba kitegeera ne kati era nga ye gw'olina obuuza kye oba kitegeera kubeera yakitandise ye mukulu wa byonna oba kitegeera naye nga nze just nabadde vidiyo kubeera mu vidiyo mu studio nga mukola oluyimba ovayo byereeta because abayimbi abasinga ayinza okunnyonnyola nti ono omuyimbi ye mu studio mulala mukko alowooza mangu ayinza okugamba nti yeetaagamu obudde ne baba muwandiikire something like that. Nze byokumpandiikira tebibaawo. Wewandiikira ne layini eyo gwe wagitaddemu? Anti layini already yo yalimu just nadde ogwange just kuteekamu ddoboozi engeri gye nitire mu vidiyo nadde ngenda kuba nti nkola kibeera ofeekyalingamu. Vidiyo mukunya remix gye mukoze vidiyo oba mukoze oli olwasooka?
remix bali twagikoze jjo, producer ali kugimaliriza era mu video like kati gwerinda luyimba oluwedde. Ekirungi director alukoze atugambye ekinene ennyo by Sunday lugenda kuba lufulumye, so gye tujja okubeera nga tufulumye. Lwaki remix sijja okoledde video? Anti tennaggwa twatadde mbuteesi nti ono alien yatadde mbuteesi ddoboozi ne tuvaayo ku studio nga olaba nti ne video tugishuutinze naye tosobola kuŋŋamba ssaawa eno nti gituwe fe ogwaffe okola n'olekera abakugu nabo ne bagatta ne bakola ekyabwe, so twabadde gye mu studio naye nga I think for more nze kye nalowoozezaamu ku Alien Queen before nga ekirungi nakikunyonyodde alina management ye yeetongodde yamwagaliza era erwana egezaako okulaba nti everyday nga doing babaako kye bakyusa improvement. Kati nze era nja kukyogeramuko ne mukama we bosi we nti nze ndowoozaamuko mu magezi gange amatono kati yeetaga video n'okusinga audio. Why am I for the saying olunaku lumu kati ono Alien Queen ali very talented. Ye muntu gwotateeka mu studio nti muwandiikire ate yimba kano kaddemu ate kolabo like afuna bufunyi vibe n'akola ebintu bye. What is it for the mean nti olunaku lumu asobola okukola audio 2 mu lunaku lumu n'abikola ne biba birungi. Kati kitegeeza obuzibu bwasinga okusisinkana bwe kyeyeetaaga essaawa eno video visuals nti alina already ennyimba ze ate nga tezikoze bubi oziraba, alina nabeetegekera, alina tekawo mane, alina kiba kiseera okitegeera. Kati kitegeeza ennyimba 3 abantu kati baabalakinga okumulaba olaba ekifaananyi ky'ezo ennyimba era kimanyi nti katugezeeko okubeera nga tumaliriza kinkwatako kikukwatako kimukwatako n'atulaba kimukwatako. Tulina abantu b'emitima emirungi 5 ng'oluusi kye tulaakinga kankuwa ekyokulabirako ekyangu. King Sheebah ofuuka ekitono kyafuuse si mukunja si nze ngaba emikisa nti nkuwa omukisa wabula nze omulimu ogwange kwali kusaseetula King Sheebah okumujja wali ku kasasiro we yali yeebaka era waaliira ne mmuteeka ku kamera ne mmusembeza wano nti ne wafubutukayo olinaga nze ngenda mugulirayo akagoye olinamuga nze ngenda mugulirayo ekyokulya ekitegedde. Kati Alien Queen abulamu ka exposure ako kalemezaamu okategedde ne wetwogerera bino eri omuntu asobola okugamba oyo omwana namunoonya dda ng'era asobola omugamba weetaaga ki tukwate wa tugatte wano kubanga mu Uganda naawe kimanyi osobola obeera ne talent naye nga olakinga connection ng'eri omuntu ayagala n'okuyamba obimanyi bulungi. Omuntu asobola onoonya ennamba y'oyo omwana ng'ali eyo aginoonya nga ne bagisaba abagirina amugamba tekugirina nange namunoonyaako kitegeeza kitandikidde ku ffe. Kati kitegeeza gwe nga w'omulabidde ku nze enkyo osobola ofuna ekivvulu nga bamuwa emitwalo ne we giba 5 ne we giba ameka okitegeera nti kati ekyo ndowooza ebimu ku bibulamu naye nga byonna mu kukolebwa kiba kyetaaga nnyo respect n'esooka eri abo abamukwasaganya management ye nti bantu bawuliriza baweerokaminga buli azze ensonga nange lwaki bwe naatuukira baŋŋamba Mukunja tekirina tabu sobola okola. So nze njagala okukubira public omulanga nti ali talented ali humble kuba nze nange osooka okumulaba namulaba ku social media ngamba ono omuwala ddala osobola omwesembereza ng'ali taafu nnyo ng'ali kaali ng'ali solidimu okategeera naye we mmala omutuukako mu bulamu bwe nga tali mu bidongo tali mu kamera ye muntu gw'otuula naye ne mwogera. Nange kyali kizibu okkiza nti ali eno osootulako naye kati okutulako naye kiri awo naye engeri character gy'aportrayinga naddala wano mu kamera nga ndala nga si be bana ba badman oba baduman anti endongo yawa ebyo ddala ezasobola nga ndaba oli kibanda nnyo kyolina omukakkamu mwana alina ekipya ekitaliiwo. omanyi lwaki Sheebah yawamba mangu ng'oggyeko omukisa gwa Katonda yajja n'ekipya nga kikye nga tekibaddeewo buli wojja n'ekipya yagalagana kirina okutunda
kati Sheebah yajja nti ye muntu si wa makeup nnyo si waki yali bibye ne waba ku mufu ye yoyo bamubuuza muvuddewo okujja ogamba bugambi amazino bagamba kamera nzikoye nzikoye sagala talina script ye muyimbi omupya yayingira tebamugamba nti tukole kino kyalowooza obudde obwo kyagenda nakyo oba mukyagala oba temukyagala kyekyo kyaleese gwamanyi ye teyeeguye oba omwagala oba tomwagala n'ebyomwagala byo tabimanyi kati noono Alien Queen alina ekintu omuntu eyagezaako okukikola yakikola myaka gy'emabegako ate n'atakigusa like yafuna ebimukwatamu awo baali bamuyita Anita the Diva sajja amukuba ye yakolako ye yali aleese ekintu ekyo ate ono akikola perfectly n'okusinga oli okitegeera what is it for the mean ono ne tumala tumuwaayo attention ne tukkaanya ne tugala tumuwa attention kubanga bino ebintu byakukeera Uganda ogimanyi omuntu akeera ku makya lunaku lumu nga yafuuse sita ng'ate ne byakoze oluusi kitegeera wano omwana akeera n'atabusi butambi ogenda okutuuka ku buli simu ya muntu nga ne Phoenix emupositinga nga buli omu okategeera naye nga yatadde butambi so nze mbadde nsaba Alien Queen tetumulinda kuta butambi tumuwagire kuba alina ekyenjawulo tumuwe nti waba agenda okushootinga vidiyo ow'amawulire woba olina kyogattako ng'osobola oleeta kamera yo n'ogimutunuzaamu n'omulaga ensi n'ogamba abantu akawala kano kasobola okufuuka ensonga kikole okitegeera era nange Alien Queen nkusuubiza nti projekiti eno eba ewedde olunaku lwonna lwe mugenda oshootinga vidiyo nze siri mugagga nnyo 5 mu nsawo naye ne wembaamu n'ennusu 100 ndi solid nti nsobola okuwaako nnusu 5 n'enfisaamu ekido amagezi mu bino ebya ati eby'endongo tebiriimu kyobola eby'endongo bino ebyaffe si byagambwa ate bya sayansi balina oba ne formula biki ne gw'onyooma atategeera asobola oleeta amagezi nga taleese ssente abagamba nze ndabamu bwendi bwe tugattagatta tusobola omukwatirako 5 tunatera okuwunzika Alien Queen omuntu bw'agamba mbu omuntu abamu bali eyo bati balina kye batamanyi ku byonna bino ebigenda maaso naddala essaawa eno oli ajja kugamba nti Alien Queen ya replacinze King Sheebah omuntu oyo ayinza muddamu otya era anza muwanno bw'okolako kikyo ekyo tosaa kiweeramu because abantu abamu mukunja ejjo bwe mwabadde mwenna nalabye abantu abamu nga bakubagana empawo bagamba kati oyo baleese replacement that is team ya King Sheebah anti kakati era mukunja alina okubagamba nawe kati soka gwobagambe naye agenda bagamba mukunja alina okubagamba nti King Sheebah nti oba akyaliwo oba taliiwo awo balekerawo okuba nti yalina ansi esembayo sigenda mukunja yalina okugamba abantu ekisemba oba ekiriwo oba ekituufu ne balekerawo okuba nti beebuuza bingi kirungi anko omuntu singa awandiika ekigambo ekyo n'akola statement eyo oba ng'alina endowooza eyo yo oyinza mugamba ki kati ate nze ekibuzo kibuuzizza ate n'enfuna kirala ofunja ososefuna ki kyogera okulaga otunuulira emyaka gya Alien Queen n'ennyanukula gyayanukulamu ebibuuzo kikulaga asobola okufuuka ow'akabisi nga twongera omuwa obudde obwedda kyembagamba bw'abeera muwala mulala nga womanyi ebyaffe life ya ghetto aba yaddwaddwalikanye dda n'ebira okitegeera waliwo kiri omuyimbi ojjukire baleeta fresh kid nga w'omubuuza ekintu nga talina ansa yakyo ng'akugamba buuzaani era ebyo byebintu ebimu ku byawanguza fresh kid ofuuka naye osanga omwana omulala bamubuuza kino n'ekyatalina ansa afafaggana nakyo so mwana yeba credit eri eyo ddemu gwe kyonna mumanya waddala naye nga King Sheebah waali tali ku kitebe naye gyali yonna mulamu era nze ekigambo kye nasembayo okufuna ng'ava wano enteekateeka nagiwulirako akadde konna ali mukola naye kyemmanyi music ate omulungi ali ne muganda we ku nsi omuntu asobola okusinga okwagala aba muganda we kati nze banaye temusobola kusuubiramu kwagala lwaki aseka ayagala mulaba wano
Tetujja kwera mu kamera yaffe wama tugende mu maaso. King Sheebah ali ne brother we bamuyita Luboyera Pastor. Era tusu akadde konna kyemmanyi bali nabo mu nteekateeka okuba nga bongera music. Baffe King Sheebah okubeera nga tali wano tetusobola gaa nti eddoboozi twali muggyako oba eddoboozi lye baali confine baliteeka ku Mukunja. So yonna gyali balikola music omulungi ne brother we gyali bagezaako nabo kyemmanyi just bayinza oba bakereyeemuuko but bayinza okukerewamu nga baleeta ekiri best oba better oba ekisinga. So bannange nze kyensaba kiri kimu, simanyi lwaki okuba nnyo ne King Sheebah abantu omanyi bante King Sheebah kati si kyalina kukolayo kintu kirala kyonna bawe ne wenneekubya na kifaananyi na muwala mulala ne watabali yeni Queen. Era osanga comments ne bagamba lwaki yeekubizza n'oyo. Era King Sheebah ne bukyandowozanga naye ate we nabeera mu kkomera tebaabuuza lwaki King Sheebah oli bweru Mukunja ng'ali munda. Lwaki teyajja ne tubeerayo fembi. So bayinza obba beerabira. For the mean doing tuli mu kkubo tujja just mulinde ate we nakuwaako ku recording z'essimu eziri muno zirimu eri entono eno si gye nkozesa ku WhatsApp. Ate ojja kulaba abasinga okwagala olaba combination of Alien Queen and Omukunja Atasera. Tuyinza okugiraba mu maaso awo. Nze kati kankugambe mu nsi yonna nze kyensinga okwagala omanyiza omutima gwawe guli solid we mba nkwagala ate nkwagaliza eriyo akwagala nga takwagaliza. Okategedde sisobola gamba nti katukole projects ennyingi ne Alien Queen wasobola gamba management kugisaba nti tutandika okukola nga project eziriwo tezisoose kufuna video kubanga let me for the telling you the truth so fensi ono mwana emumanyi. Yes, nze nasooka mulaba era neebaza abo bonna abaasooka ovaako ettofali lye mwamugattako nange nsobole omulaba mumanyi oba oli awo naawe obeere ng'omunoonya nga woogambye. Mwebale nnyo mwebalire ddala bataata ne bamaama buli alina kyakozeko ku bulamu bwa Alien Queen. Era nze njagala kubasaba temuggyako kigere temuzikiza kuba eby'endongo by'e Uganda olina lemezaako kaliro nga we mwamubeererawo mu ntandikwa musigale nga kwe muli ku ggaali okitegeera kyonna gye muwulira ekisoboka nti n'abalala bajja genda beegattako mpolampola najje n'amagezi bwegateo najje n'obuyambi bwebuteo najje ku nkomerero yabyo noyinza okusanga nga Alien Queen gw'olaba wano ng'ate y'oli eyakibamba ali mubi kuba nze nkugambye alina ekipya ekitaliiwo sofa right now mpozi ng'oli anaafubutukayo akibba omanyi wano babba oleeta ekipya wo otakiggusa mangu oli ogenda olaba akyozezaamu supiidi nga ye akiggusiza gw'ogenda okireeta nga bagamba gundi yali okoppa gundi naye ng'ate gwe aba akireeta yasoba oluusi kafayinansi oluusi n'enteekateeka za Katonda n'otakiggusa mu budde. So kyenyinza okugamba nti bafaanizi gwe jasi wagira ndongo kale ate tusobola kusukkawo Alien Queen your last message to your fans. Bafaani bange abandaba mwenna abanjagala nga bituufu onjagala era ng'ompagira webale nnyo okumpagira era mwongere otuwagira paka otutuuka ku level gye tulina okubeerako. Wagire muziki waffe ninawo ne tune empya bagita tekawo mane oyimba kuki tekawo mane kye nali ntegeeza okay oluyimba lwonna lutegeeza ki? kale nali nnyimba kusingira ddala ku basajja abo tebagala tekawo ssente tebaagala omulago yolevu yoyo omuku example yoyo gikubemu Alien teka Alien Queen tekawo mane nkulageko Mukunja tekawo mane nkulambuze tekawo mane nkulageko ebintu bya nnaku zino byampankuwe atalina mane teri gikonako toŋŋambako sinikira muli nako wabakodo nako wabakopi nako wabasabirizi nako wabampangu omubiri gwe nyina olowooza gwammeka guno
pulo Akamakeup olowooza kameka kano. Owaaye kati abasajja nga soda bagoyingewa tebalinamu kasente. Ati ky'obomanya Nze siiraamu naye siri zino bubi. buli kimu kyafuuka kya ssente. Siiraamu naye siri bubi. Oba kitegeera. Babagoyingewa. Kyalina ky'osobola okukola nga toyina ssente. Kuba ogambye atalina mane takoonako. Ku buli kimu. Kyogamba osobola ogenda ku dduuka n'ogula amazzi nga toyina ssente. Ow'edduuka agenda kugamba no please. Okola ki? Toyina ky'olamuza. Teekawo mmanga koleki. Kulagako ku kyentunda. Buli omu alitegeera. Teekawo mmanga. Endala nabeetegekera abazoleyo. Bw'oba oli eyongoza kiba kiseera. N'endala ezikola ki? Eziddako. Naye nga teekawo mmane lwe lupya gye luli ku YouTube. Ne ku platforms endala konna. Alien Queen. Akwagala ayita mwani. Enamba. Gye basomere. Gisome. 0759 42 72 27. Ye namba era obulyawo obanga omulabidde wano nange osobola okunteekako manager. Okyalina oli manager gwe wajja naye wa Gravity? Wakyusa. Anyway, kati basobola omukutuusaako singa oba omwetaaze. Mukunja akagamba akasembayo ka mubiri. Tuli mu kkubo tujja video efuluma wiiki eno yennyini. Nsaba mwongere okutuwagira abalungi kuba we mutaba mu ebyaddala tetubaako kye tusobola kufuuka. Kale ankoze ne Dina ku kamera era nga byonna ojja kuba obisanga Kwanda Boy ne ku Dina Media.